sooka okuyozayoza Henry Mwanje mu music wo naawe kati olina kyolagawo n'ogamba nti yes ennyumba yange yeeno emmotoka yo mugirengera sajja avuga Nadia ye essaawa eno wenjogerera namubalaga luli ng'akoze restaurant enansana ku Jeninaawo ekidde Egganda yakola restaurant ye n'agituuma HM Foods kakati awo nga mu kifaananyi twali tulinamu H&M eyaluna mubiru katulina ne HM Foods zonna zaffe z'abayimbi oba omufuna bulungi so omuvubuka ono Henry Mwanje njagala okubeera nga nsinzira wano okuyozaayoza byokoze bangi bibalemye abayimbi balajanye nga bambi balajanira mizigo ng'obulamu buganye ng'oli yakuba oluyimba hit naye nga mu hit eyo omubuuza wajjamu ki nga yatambula ebitundu ebyenjawulo naye nga omubuuza wajjamu ki nti buli gye nayimbiranga nafunayo omukazi twajjangamu embuto n'ebintu ebifaanako weebityo najja omuhiiti nagifunamu ekirwadde ekitawona bibyo ebintu abayimbi bosobola okubuuza nti wakuba hiiti wafuna ki nga kyakulaga kati olwaliro Henry Mwanje ye ku nnyimba ze nga bwe muzimanyi yiiyo ate namulabyeko nga bafunye ne bebi mu kaseera ke kamu bafunye ne bebi so agamba nti yeebaza menta we omwami Geoffrey Rutaaya ne yeebaza n'abawagizi be ku kino kyatuuseeko kakati wano no Henry Mwanje otukoze ekizibu kitegeeza bonna abayimbi abagwa mu liigiyo tuba banje ebintu nga bino kitegeeza bisoboka bisoboka kubanga sijja kugamba nti oyinza okuba ayise mu makubo malala okuteekawo ekizimbe kino wadde abantu bakola ebintu byabwe ebyenjawulo bye tuyinza okuba tumanyi nga tutunulya music naye ku discipline gy'oyina n'engeri gye weekuttemu ebbanga lye tukugoberedde Henry Mwanje bisoboka omanyi omuntu okukola ebintu bino luwaga tekyetaaga kufuna ssente nnyingi nti abafuna ssente nnyingi bokka bye bakola bino nedda waliwo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obukuyingira nga ggwe omuntu n'okwewaayo okw'enjawulo n'okumanya ssente n'okuziwa ekitiibwa kyekivaamu ebintu ebifaanako nga bino so big up Henry Mwanje naawe maaso awo nja kubanga nkunoonyaako omanyize sizikizanga buli muyimbi akoze ennyumba nesanga ngenze nga mulambuddeko mpola mpola nga tunyumya mu kemboozi nga n'abalala bayigira awo ng'obulamu bugenda muki mu maaso wadde waliwo ne debate abavubuka gye batambuza ku mutimbagano okwo ey'okuzimba ennyumba ey'okusulamu ku myaka gya Henry Mwanje n'okuteeka ssente mu bizinesi naye bannange abantu beewa ebifo kaakati ekyo tekibamalira budde abandaba gwe olina ekirowoozo ekigamba nti oyagala zimba nnyumba y'amaka kusulamu zimba ennyumba yo gwe awulira nti oyagala bizinesi naawe teeka ssente muki mu bizinesi yo temugattika bintu teweekubagiza todda mu kwejjusa mwale singa ssente naziteeka mu bizinesi my friend beera mu nnyumba yo lyakawungako obulamu bugende muki mu maaso eyo yembeera gyensobola okubanga kutugambamu mu ddakiika ezisigadde tuwe ku byabadde ewa Regi naye kati ayingidde kololo omanyi nabagambye abayimbi cricket over eno kati yo bagiddugaza luli kyali nti omuyimbi olina kugenda ku cricket over okulaga amaanyi kati bonna tugenza okumaliza nga bagenda ku cricket over kati ekyo kyakyuse baagala kololo naye kololo eno nabagambye si buli omuntu ajja kugifuna ekyo kyo kyenjagala mumanye bayimbi bagenda gikoleramu naye si buli omuntu agenda gikola ki agenda kugifuna Kalifa ku mukolo guno namulabyeko nga bakanyama bamuwuuba bamuzeeno bamuzeeri yazze ku mukolo gwe batamuyiseeko naye mu kyo yabadde one yeetega Abitex kuba nabagambye jjo olw'akayimba kannasanga nti bazzeemu okukatambuza akaagalamu festival kati yataddewo date n'ateekawo n'ekifo naye talina ateekamu ssente kati mu kyo yagambye kajje yeetega Abitex
alabo Abitex abuukira etokota kuba Abitex tumumanyi wa bibamba ayagala kiriko n'abuukira kakati awo tetumanyi bwe baatuuse ku nsonga eyo kati ye Kanyamagoba wadde omulimu ye yarabye omuntu azze ku mukolo nga simuyite ne beesikaasikамukaawo nako kwongeramu speed mu kigendererwa kya Khalifa kale ndowooza tufune ku mbeera nga bwe yatambudde ya RAG tulabe oba abamuwagira ku Cricket Oval muddayira ku Kololo Airstrip Chiri as always nange ndirugogo nga nya September temwerabira but soka wa muganda wange RAG Kololo I've always been there ekacheka najja sikacheka stadium Uncle Abitex simanyi kye nakukola ekiri awo ekinene nnyo naye kinsonyiwe kasita mmanyi satta muntu abantu tukola ensobi newe banga nsobi eri awo nnene bino bye bankola bansikeesike ndi sita ndi musajja wa kabi kyannaku nnyo okulaba ng'omuyimbi omuyisaamu eggaali mu mbeera bweti baawunsa ndi muyimbi ndi musajja mukulu ndi MP ndi mukulembeze nina abaana nina family tompisaamu maaso bwotyo nina concert saawa zino nze hottest artist okitegeera kibi nnyo mbanzize muganda wange mukwatireko mumwagala nnyo abayimbi nga twerwanisa tudde eno twawulemu abaganda abanyankole bikikati ekyo bwokikola ekyo ate ekyo ne bagenda jijja ku muganda waffe ate bagize ku fight ti Khalifa bamuganja okitegeera so baganda bange twewe ekitiibwa bannamawulire mbaagala nnyo bwe mba nina kye nnakola nsonyiwa naye nga nze nkimanyi sirina kye nakola ki kye nakola kiri awo kinene I'm sorry for okukola bino byonna naye nze nze kuwagira muganda waffe mujye tubawagire Lydia Jasmine alina ekivulu Atipo alina ekivulu bonna kubanga bagamba obeera n'abagagga bana nawe ofuuka mugagga wakumeka wakutaano ffenna tugaggawale ffenna buli omu mu nsi muno buli omu alina omugabo gwe obugagga it's a big cake si bwe kiri Pastor Nindye so yeah, I wish you the best, my brother. Yeah, I just wish you the best. Webale nnyo representing atola zine ba regional artists walinga wano ntiwe muyimbi w'embalala ninga tulina talent uyina ne wana abali e Kampala mu Nsinga nate ng'oli eriruka so omuyimbi wajja natandika okukuba ne wano yonna so tusaba buwagizi bwammwe naki. Thank you so much. Tuzze kwategeeza mwenna na Kampala mwenna na Uganda bonna nti concert ya Wiki yasajja kudeta kyasobola kugenda Bugogo tebakyalifo kyonna kyasobola kubeeramu okujjako wali abagazi Kololo Airstrip nga musanvu gw'omunaana era concert tuzze ogitongoza mu butongole abachwezi bali bakwata kutte ku bantu bangi ebisirani bino byonna ebade mwaganaga byonna biveemu ebisirani bino adema afune yiti kutadde ninasanga as always nange ndirugogo okay yembeera nga bwe yatambudde olunaku lwabadde lwajjo nga bali mu kye bayita press conference Khalifa agambye MP awo Khalifa byonna byogere naye kya MP kijjeemu muganda wange kijjeemu mangu tize ndi MP ndi taata kya taata oli taata ate olilandira oli ekirinnya bigaawo ekawempe ennyumba ekyaliyo box house gye najja n'enkyalako ye nakyala ddi awo Khalifa bwe twalaga ennyumba nga side endalo gita studio naye kiri ekyo kyekiri Khalifa at least kyolina kyewakola ki kyewateekawo nalabye olaajana n'ennaku ezo ng'olaajana ku bantu abalina ku poloti entonotono ng'ogamba bannaaye abantu abalina ku poloti entonotono naffe batujjukire nti gye tuli manye emboozi ya poloti entonotono emanyi otambula awo ku mitimbagano awo abantu ne boogera bye bamanyi ne baba batakola ki ne batamanyi oba nfuna so embeera ya Khalifa wetu eri RAG manya ina abawagizi be abasobola okujja ekkololo kuba ku kye twalaba ku Cricket Oval twamanya nti abantu ba RAG bangi we bali kale ate jjukira byalimu n'okugira mu baasi ez'enjawulo zajja naddala baasi yaabwe bagiyita Global ye baasi ndowooza egende yeewaabwe twalaba nga zizze zireeta abantu kati ndowooza ku mulundi guno zijja kubaleetera ennaku bbiri kuba
kololo egaziwamukko yeyongeramukko obunene naye ate era okyasobola ogisalako netuuka mu sayizi aba abazze witiwiti emabegakaawo yayimba akayimba bakayita Simple Man. Y'omu ku bavubuka abajja ndowooza w'obala Good Life n'obala Gift of Kado n'obala waliwo omwana omulenzi yafa waliwo abavubuka abajja mu biseera ebyo emabegaawo ba Diamond Oscar nga bagoberera Good Life. Kati witiwiti ono emabegakaawo tugenda okulaba ebifaananyi nga bagamba Bruno K nga balaga nti yamugwako ng'ali mu mbeera mbi. Kanoze si byakwetega witiwiti naye nga Bruno K agenda okumulaga ku lives ezo zakola ng'ali mu mbeera mbi mu bitundu by'e Masaka nga ne Kampala mbu yagaana. Kati ntunuli omuntu alina ekitone ekyokuwandiika ennyimba ezifaananako ng'olwo lwe muwulidde n'akayimba ke tekaali kabi aka Simple Man n'obulala bwe yagezaako okuyiiya mu production neyeegatta ku production yakola akayimba ka Ice Cream aka Shiba. Najja n'akola ne Good Life akayimba ka Magnetic n'ennyimba endala nnyingi. Omuvubuka oyo gwemulaba wakati ali ne Bruno K ne Mickey Wine. Twazzemu okulaba embeera ekoze eki ng'etagadde si yasoose abayimbi bangi embeera ebatagalako w'obeera nga gwe mu kujja mu kuyimba wagattamu n'embeera endala se okunywa ebiragalalagala abamu abakyala abakulu babajjako n'ebirala bifaanako ebito so bagenda mu depression bingi bikola ki bingi bikyuka. So Bruno K mu kukola content wamanyi okuvaamu ebirungi. So kati wano ku kyetulaba witiwiti Mickey Wine yalese eza renti bagamba bagenda kuzza obulamu bwe mpola mpola era bamukomezaawo mu kibuga ne bamugjayo mu kyalo yoyo witi gwenjagadde mubeere ng'ate mulabako era ndowooza tuwe ku maloboozi Mickey Wine Bruno K nga batandika obulamu bwe obupya. Yeah, so witi nga muganda waffe Mickey yatusuubiza tuzze wano tuyingidde bamuwadde mwaka mulamba nga wetugattagatta era twebalimu muganda nze ayina okwebaza Katonda nsebaza Katonda nti nze alina nga asobola okuba ettaffaali lyenteekako guba mukisa gwa Katonda tusaba kibeeremu omukisa muganda waffe kigatta because is a genius. ate nekirala kyembasaba bali bafaani kati baba Mickey atuyambyeko n'ennyumba katwala ebintu byetagisa nga furniture osobola okuntuukira nze nabagamba ebintu byange olituukirira nenkuwa zi big up wali bulanga omusajja wange osobola omumpeera ekitanda nogaa nze witiwiti ngenda muwa ekitanda nze ngenda muwa entebe ngenda muwa kino byonna ontuukirira nze kalango nja kuyisaawo naye nga witi bisima ate nekirala n'engoma azikuba kati abayimbi mwenna musobola okumusalakuwandiika akusobola enyimba mekasobozi babulire 00 waliwo olimba lwa bulimuwaki olwaliro bawandiisi abayimbi muwulidde yinza obbawayeko nga Magnetic Ice Cream akalungi Champion AK musajja omuwulidde enyimba zonna yazikuba kati n'ebyuma batuweeyo n'ebyuma emizinda luzindaala wabayo omuntu era studio naga witi jangu tukole nawe osobola tutuukirira ozibu kyabantu bakola okutuukirira obakukulira ebintu bakutuukira ku namba ki eri 07 4 7 8 26 0747 82 51 26 ajogera na mulumerika ye witi ate nono kyasafaringa abaproducers bangi abakiyitamu bangi mutakyalaba nga bali mu mbeera mbi nga baavaako naye nze ndowooza depression y'abaproducers weesookera ddala n'abamu ku babadde bamanager ab'amaanyi bemugenda okulaba nga basafaringa kwe kulaba nti bateekamu amaanyi mangi ng'abantu be bakolera bakyasituka busitusi bagenda okulaba nga bo babayisizaako eggaali obulamu bukyuse sente bazifunye okuddayo okutunulira producer nga ye ku luyimba olunene lwe yakola ne lubuna amawanga nga talina waafunira
so ndowooza wo copyright singa eba eteredde bulungi nga buli kimu kitambula ogenda okulaba nga oluusi balina nabo bwe batandise okukola ki okufunira naye nga bangi wogenda obakuba mu ttooki wano twalaba musajja wange erinnya ligenze yakola stamina producer yakola stamina erinnya linvuddemu ng'omulaba ayita mu bingi then olaba ba Blessed ki bonna ennyimba ze baakola si kye bafunye musajja wange bawa womusanga byayogera ku bayimbi olaba nga ayita mu bingi in fact bawa ngenda munoonyaako kulaba producer ndooza bemumanya ab'amaanyi abeeko kyabagamba ku ba producer be bayitamu n'abayimbi be bakola ne be babakoledde olabe nga bayita mu bintu biki bingi so tujja kuba nga twongera okugoberera embeera y'omuvubuka oyo tulabe obulamu bwe bugenda okuba nga butambula